po jako akawuwo. The confirmed case is a 36-year-old Ugandan male. Ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokusatu minisitule y'ebyobulamu lwe yavaayo n'erangirira omulwadde yasookera ddala okusangibwa n'akawuka ka coronavirus wano mu Uganda ekyayongera obweraliikirivu n'okusattira mu bantu. The Ministry of Health would like to inform the general public that Uganda has confirmed her first case of coronavirus disease COVID-19. Newankubadde bangi baali bamaze okwerinda ekirwadde kino wano n'amaanyi gayongerwamu kubanga ekyawulirwanga ku mulirwano kyali kimaze okwesogga eggwanga era okuva olwo bangi bakoze ekisoboka okwetangira ekirwadde COVID-19. In order to actualize this, we have decided to prohibit all passenger planes coming from outside Uganda from landing at any of the airports of Uganda. Wabula ate obuzibu bwe businze okuva be bamu ku bantu okwerabira endwadde ezaaliwo okuli ne Nawookera wa Mukenenya olwo nno ne beesuulirayo gwa Naggamba mu kwetangira akawuka akaleeta siriimu kossa n'abo abaali ku ddagala abamu okubivaako olw'ebbula ly'entambula n'abalala obutalimira nga beekwasa enjala ekitadde obulamu obw'abaweera mu katyabaga. Abantu abalina underlying conditions bali ku risk naddala kakati ngaffe abalina akawuka ka siriimu tubeera exposed ku bantu abali exposed to corona bitukosa kale ndowooza kino ekyo ekiseera Uganda AIDS Commission, Ministry of Health, PEPFAR, Global Fund ne service centers ne research centers tukungane tulabe ekyokukola. Wano nno gavumenti ng'eri wamu ne bannaddiini bwe baviiriddeyo okwongera okumanyisa bannayuganda nga ekirwadde kya Mukenenya bwe kikyegiriisa nga basaanye okwekuuma wamu n'okulwanirira eddembe lyabo abakirina. In Uganda, since the early 1980s, over 2 million people are estimated to have succumbed to HIV-related illnesses. Annually, over 23,000 people die as a result of HIV, and 50,000 new HIV infections are recorded. Minisita Esther Mbayongo n'akola ku nsonga z'obwa pulezidenti annyonnyodde ku ngeri ne sipiidi ekirwadde kya Mukenenya gye kitambulira mu bantu nawa gavumenti weetuuse mu kukirwanyisa. The HIV prevalence rates in the general population have been reduced from about 18% in the 1990s down to current 6%. This has positioned Uganda on track to achieve the ambitious goal of ending AIDS as a public health threat by 2030. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugaru agamba nti bonga abakulembeze b'enzikiriza nga bali wamu n'ebitongole ebirwanyisa Mukenenya bakwegatta ku nsi yonna ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwokutaano omwaka guno n'omulamwa ogw'okujjukira abo abafudde Mukenenya n'okuzzaamu essuubi ababalina akawuka kano. The Religious Council of Uganda, in partnership with the Ugandan AIDS Commission and support from the United Nations Entity for Population and Development, UNFPA, will lead this year's celebrations on May 17, 2020, under the theme Ending AIDS, Faith Communities in Action. Watiti Stephen omukwabo abeesowolayo okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya asabye abantu okunyiikira okwekuuma ekirwadde kino nga bakozesa enkola ezo ezaateekebwawo ab'ebyobulamu. And we can use the experience we have learned from fighting HIV, for example, being disciplined. The issue of, for example, social distancing is a question of discipline, or washing your hands is a question of discipline, or not touching people when you shouldn't. Really, it's a question of discipline. We should discipline ourselves and get used to this new normal. Stephen Tumusiime,
yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. All giving ARVs to our people. So make sure that you don't miss, because missing will put you at a terrible risk.